po jako akawuwo. Tusobodde okuziyiza bomu eziwerako mu ggwanga mu kiseera kino. Oluvannyuma lw'akagugumuko n'ekikangabwa ekikedde okuva mu ggwanga lyattu, poliisi ya Uganda evuddeyo n'etangaza ku bulumbaganyi bwa bomu zino. Fred Enanga ngono ye mwogezi wa poliisi mu ggwanga akakasizza omuwendo gw'abantu 3 abafiiriddewo mu bulumbaganyi buno nga bano be batulisizza bomu zino. Kyafunye ekikangabwa ky'amaanyi oluvannyuma lw'ebikolwa eby'abatujju abatulisa bomu okusobola okutulisa bomu ez'emirundi 2 ezaviiriddeko bannayuganda 3 be twakazuula baafudde olunaku lwa leero. Abajambula bano oba basuicide bomber 3 be basobodde okufiira mu bikolwa eby'okutulisa bomu olwaleero. B'abantu 33 be bakoseddwa mu bulumbaganyi buno ababuuseewo n'ebisago nga kuba n'abantu 5 embeera yaabwe eyungulezziga. Nakati we twogerera tulina abantu 33 baafunye ebisago. 5 mu bo balina ebisago by'amaanyi era tebasobola kwogera mu kiseera kino naye nga tweyongera okubasabira. Poliisi era efulumizza obutambi okuva mu kamera za Yenkesi ng'omutujju bwe yayingidde ku poliisi ya CPS n'atuuka okutulisa bomu. Byavudde mu CCTV byabadde biraga omwami yabadde ayambadde jaketi nga asitudde ne baaga ey'oku mugongo gye bayita backpack, era ono yabadde asemberera checkpoint ka CPS n'asobola okwetulisaako bomu gye yabadde asitudde eyasobodde okumuttirawo kubanga olaba ebitundutundu ekiwanga n'ebigere nga biri bisaasaanye mu kitundu. Poliisi eraze n'akatambi ku ngeri abatujju 2 gye batulisizza mu bomu okumpi ne Paalamenti nga bano babadde batambulira ku bodaboda. Ebifaananyi tugenda bibalaga biraga nti bano abatujju babadde ku pikipiki za mirundi 2 era nga beefuula nga ababodaboda, era olwatuuse ku kizimbe ekya Raja Chambers ne ku Jubilee Insurance ku IPS nabo ne batulisa bomu ze babadde bambadde wali ku Parliamentary Avenue. Nga wakayita ebbanga ttono okuva omuvubuka eyeetulisizaako bomu mu bbaasi y'ekika kya Shifty, poliisi era ekakasizza ng'abajambula bano bwe balina akakwate ku kabinja k'abatujju aka ADF. Okwetegereza bomu kikaaki n'obulumbaganyi engeri gye bwakoleddwamu. Naye twagala okutegeeza bannayuganda nti wano wetwogerera bannayuganda 3 be baakafa, abatujju 3 ababadde mabega w'ekikolwa kino abeetulisizzaako bomu. Enanga wano walabulidde bannayuganda okuba beegendereza naddala eri abasuubuzi okwewala abantu bano n'engeri gye beerimbikamu. Tulina okukwatira wamu, tulina okubeera obumu nga bannayuganda ne tubeera nga twetegereza buli mbeera gye tutambuliramu, gye tukoleramu. Poliisi egamba si yakuweera yakulondoola n'okulwanyisa ebikolwa eby'obutujju okulaba ng'emirembe gitebenkera mu ggwanga lyattu nga n'abalina ebifo eby'olukale nabo basabiddwa okuba beegendereza. Era mu kiseera kino twagala okweyongera okubategeeza nti tugenda kugezaako nga bwe tusobola okulaba nga tulondoola abatujju bano bonna nabo bonna abalina enkolagana wamu naawe nabo okulaga nga tulwanyisa ebikolwa bino eby'obutujju. Stephen Tumusiime yakusakidde eggulire lino ku lwa ABS Television. Obulumbaganyi bwa bomu naddala obuviira ku batujju abambala suicide jackets ne beetulisaako bukyaliwo, tebusobola kuvaawo mu lunaku lumu.